NRM Luweero yavuddeyo nga 17 ngenda kuze mwezi 17 litwakubya akamyufu NRM lyakoze eki bwe yagenze mpaka Katonda lwanayagala nkuuliranga ayogera NRM ddala tetukusubira kujjanga independent oba byebimu ku birangiro byogenda okukola mu maaso awo kaakati NRM naye muntu era kangeze nkuga nti nzize independent nze mba nsoose mu NRM okujja independent sigwa abasoose kale nolindirira ekibiina osobola okugamba Kampagire yafunye fulaga bw'abanga yawangudde mu butuufu osobola omuwagira naye waabaddeyo bubbi bwe nkugambye nga bunoolaba omuntu bw'aba na mutima mubbi n'ekifiimula akibba kabalaza nga tanja akola ki gyakitwala so oyo ewaffe Luweero tewaabadde kalulu wabula twalabye obubbi obw'ekika ekyawaggulu nga bwala omuntu wabanga mubbi nnyo ayinza n'osanga ekisiimuula ku mulyango n'akitwala kati twalabye bubbi mu Luweero naye singa tewabaawo kikolebwa Luweero ekitiibwa kyaffe kye baali batuwamba mmeka NRM kyagenda kubanga lwaki ngamba nti kyagenda ebifo ebisinga obungi mu Luweero nuupu y'ebirimu tubadde tuli mu kulwana tukomyewo ekitiibwa ekyo nti kale Luweero wadde baatulimbirira kubanga ekigambo Mekka kinenemu Mekka nze ni musajja musiraamu Mekka tefaanana Luweero ewaffe Luweero awo ennaku ezi n'ensooka ndaba kuba byabadde mu mawulire nga NBS erangira ddala nti Kirabo mukoze eki bamukubye olwaleero ni yawangudde mpulira mbu Kirabo bamulangiridde kaakati gyonna mivuyo giri mu Luweero naye ng'ate Kirabo famire nno eri emu ejo ezinzeeko Luweero ne Kalume mwava Kalume awasa wa Nyakayiru Nyakayiru sijja gamba nti musajja Muganda Munyarwanda oba Banyankole beeyo Nyakayiru yazaala Kirabo kitegeza kati famire emu abamulamu wa Kalume famire emu yejujubiza abantu yeri mu kututawaanya mu Luweero kitegeza Kirabo ade bamukubya akamyufu ne wabaawo wadenga byakyuse bwe biti ne wabaawo force yazza oluvannyuma kati yasobola okujjayo akalulu ka bonna naye kati batugamba nti kati awe bagenda okukwata fulaga yaffe era tubawagire. Salamu alaikum Hajati Nakalembe omusomi w'edduwa bw'oba wenyiye embeera embi yankusomere ku dduwa abali ebweru mirimu gigaanye papula zeesibye kino kyekyoto kwensabira omukisa kobe ng'odiriddawa wali wenkusabira n'ofuna emikisa ky'oba olabanga abirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jangu kusomere ku dduwa ofuna omukisa eno ennyanja kwesula buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda nze Hajati Nakalembe kambawo ennamba yange yeeno 075237529 temuddeeyo nemwebakira ebizibu mukobe ku nnamba yange eno. Onawo sizira okubeera ng'otulaba nkwaniriza olunaku olwaleero ku mukutu guno gwa MS Media kubuuzako nti wasiibye otya afunye okusomozebwa nkusaasidde ofiidde olwaziza n'okusomozebwa okulala kusomozebwa okwavudde mu kamyufu ka NRM abanyiga ebisago abafiiriddwa abantu baabwe monna mbasaasidde asootuka ku buwanguzi gwe nkuyezayeza nze Matiya Sekanjako nyina Honorable Sulait Nsubuga abadde mu kamyufu ka NRM nga candidate ng'ayagala fulaga okukiikirira abantu ba akatikamu eyo Maserengeta naye gye byagweredde ng'ennyindo yenkata agenda tunyumiza olutabalonga yo lwabadde agenda sooka kubuuze Honorable Sulait buuza abantu. Bannayuganda naddala Bannaluweero abava mu katikamu eyo Maserengeta Katikamu South mbalamusizza erinnya Nsubuga Sulait omu ku babadde bavuganya
ku kifo ky'obubaka bwa parliament mu constituency eyo yakatikamu South nga tunoonya flag y'NRM. Neebaza bonna abasobodde okwetaba mu nteekateeka eyo era n'ensaasira abaakoseddwa kuba nafunako nakoma okusomako ku mawulire nga balaga abantu 17 baakubwa masasi mu kalulu kano nga bafudde abala baalwanye ne beekuba oboolyawo olw'enteekateeka embi oba obwabaddemu ebirumira mu nteekateeka yaffe nga pate mu kulonda ababaka ba paalamenti. Mbaagaliza otuwuliriza obulungi mwenna abatulaba n'abatuwuliriza mu Uganda yonna ne mu nsi yonna okutwaliza wamu. So kyawedde kitya ewuwo? Kati nze wange bw'ogeraageranye ne mu ggwanga lyonna kubanga akamyufu tekabadde nti kalondebwa mu Luweero kakabadde ka ggwanga lyonna. Kyensuubira nti osobola okukola kye bayita sample. Bw'osampolinga Luweero osobola okufuna ekifaananyi bwe kyabadde n'awalala wonna. Kuba kati nze mu constituency yange ebitundu ebimu okugezanga Kalule, Bombo ne Bulenzi Town Council abamu tebagoberedde register. Kyokka ate ne bw'oyambuka mu mambuka mu Katikamu North era nayo obwana bw'amasomero obuto kyekimu kyekyabadde mu Katikamu South ewa balonze bonna nga buli mu layini bulonda. Kati ewange essomero lye nasomerako lyanswazizza nnyo erya Mulusa Academy w'Obulenzi sijja kutya kulyogera lyakutte abaana baalyo bonna aba senior 1 mpaka waggulu bonna ne bagenda ne basimba ku candidate omu ne bamuwa obululu ng'abaana bakolera ku order. Ninayo abaana b'abannyinaze abaana b'abaganda bange bonna babadde bayina bo baagala nti ffe twali twagala anko tuteekewo layini yo naye batukubye n'emiggo nga batugamba nti candidate wa mutayinaawo agenti wano. Naye ng'ate agenti twategeezebwako nti beagenti baffe tulina okubawa ebipande posters zaffe nga bw'anaagenda ku kyalo kuba twakalondera akalulu every village was a polling station. Kati nga bw'agenda ku kyalo kyalina okugenda nakyo nga requirement ye poster ekifaananyi kya candidate bonna baka aba agenti bange nabawadde ebipande ebyo ne batuuse ku polling station ezo n'osooka baawo akanyoolegano ekyabudde ne bagamba tebakwalifyinga bankubira amasimu banga batugambye beetaaga appointment letter. Ekyamazima appointment letter ezo nga tezaawandiikiddwawo mu budde gwe nalagira abikoleko yaddira eyinzeemu olw'okuba twabadde tumanyiisiddwa kyetwali tumanyi kintu kimu kubeera na poster nti kyekijja okuba password agenti bonna babadde ku ground ne batandika okugoba beagenti bange nti tebalina requirement ngenda okuwandiika amabaluwa ago gatambule constituency eba nnene kuba kati mu constituency eyange erina ebyalo 222 naye nagenza okumaliriza okugaba amabaluwa nagabiddeko ebyalo nga 6. Bwe ngabirako ebyalo nga 6 abantu twasanze bamaze okulonda nga bayisizza etteeka nti buli atayina agenti talondebwa. Abawagizi bange ne babeera stuck nga bali awo tebannooze nze mu bufunzi kinyinza okugamba kuba buli baga nti bwe atayina agenti tebamulonda nga beagenti bange mbayina naye nga babagobye ng'ekibafaananya nti tebaliiwo nabadde sibawadde appointment letter. Nkwata essimu nkubira registrar wa district angamba kubira Giso, nkubira Giso angamba kubira RDC, nkubira RDC angamba kubira registrar. Nembeera mu saako y'akazanyaawo olunaku mpaka lwe lwakoze eki lwaweddeko. Naye kyannumye ennyo we nagabyeko DR form wo wabadde ng'abantu bampaddeyo obululu naye bye baagasse bo toto gye baafunye eyawukana n'eyange. Wabuseeyo n'obululu bumeka? Obululu bawandiiseeko oba 3 mu meka. Ng'omuwanguzi alina bumeka? Bamutaddeko bamutwala Mulamba mu meka naye nga voter turn up ekisooka abantu tebaalonze.
abantu abakuze mu myaka batya empalana ezenkomeredde ebya layini baganyo bigendamu. Ekyokubiri ize buli abadde batuuka ku polling station kubona badde nvuganya n'Abachina kikyotegeeza bonna bena badde nvuganya mu constituency yange inze omwana omuzaalo waamu abasinga si bazaale bazibuzi nga bw'onoova ewammwe Emitiyana n'ojja osenga e Luweero naye ng'okimanyi ewammwe Mitiyana kati be bantu bena badde nvuganya nabo kati be baalabye nga bali mu kukosa omwana owaabwe abantu ne bazira okulonda era tebaalonze bw'ogenda we baalonze obutuufu nga ofollowizi nga tewabaddewo okubbira nti bataddemu obwana bwa sekendule basombi kubanga for instance Kalume ye kamumentioning obwedda asomba abantu ebbombo nga bamala okulonda ku kyalo ekimu ne bagenda mu kyalo ekirala bava mu kyalo ekimu ne bagenda mu kyalo ekirala awo abadde walondebwa genuinire nga tewaliiwo kubba kalulu abalonzi badde tebava mu yellow book bazivuddeko naye bwe bafolowinze yellow book nga akulembedde afuna obululu 8 amuddiridde 23 kati ezo zonna ze bazze bagatta simanyi gye zaavudde naye message empa omukulembeze w'eggwanga ki Pulezidenti Museveni bw'ataabeeko kyakola si Luweero wokka wabula mu ggwanga lyonna naddala Buganda egenda kuddayo emikono gy'opposition. Lwaki tetweteeseteese bulungi toyinza ga nti ekibiina ekimaze emyaka 4 mu buyinza kiyinza okuteekateeka akalulu akafaanana bwe kati ate n'okuzaako abakulembeze abataagaliza kibiina birungi kubanga bw'olaba emivuyo ng'egyo ize neewaako ekyokulabe kuba nabadde candidate nenkwata essimu nenkubira gwe mmanyi gwe kikwatako ye registra ne mugamba nonno bagobye beejenti bange nyambiddwa ntya Joshua n'agamba oba kati bw'oba otunuulidde akalulu ketwabadde tekalina njawulo nakalulu akasembayo kituufu baagala kutugamba nti Besigye oba bamawu na bano bonna abajje bavuganya abalala baatuukanga mu bitundu nga tebalina beejenti be baabalondanga abawagizi baabwe tebabubalanga obululu babubala kyekyabaganye okukwata layini zange nemanya nti nfunye obululu 2 obululu 3 zanoga nti oyo taliiwo kati bwe nakutte essimu nenkubira abe kikwatako ne banzannya nga ndi candidate era nesirondebwa ne bagenda maaso n'okulangirira nempandika complaint yange up to now sinnaba kuddibwamu kati before kulonda kulonda mubadde munonya akalunga mwena mbeera katuuti kamu siwe kibadde ewaffe kyagaana ewamwe kyagaana ng'ekyakiremesa be bantu abeeyagaliza ebyabwe toyinza kugenda onoonya akalulu ekawempe ate n'ova n'abantu ebwayiise olwo onoogenda ebwayiise otwala abeekawempe okola otya obasangayo abeekawempe enkola yali nti bw'oba ogenda onoonya akalulu genda mu kitundu ekyo kyogenda onoonyamu akalulu kyoba omobilizinga mukuŋŋaanye abantu abo muboogereremu mubasabe akalulu naye ewaffe kyagaana ng'ekyakiremesa be bantu abaalinga basomba abantu obajja mu bitundu ebirala oba oli awo olw'okubanga baayinamu interest ez'enjawulo ffe ze tutamanya kuba kati nze ne ku bawagizi bange kuliko be baakuba nembatwala ne malwaliro ne bakola ki nembajjanjaba era bwe twakola laale yasooka we twakoma ate twava nga tetwogedde wakola laale mmeka mu constituency mu kamyufu ng'onoonya kamyufu bwe twalemesebwa mu ekyo buli omu yatambula yekka kati agamaanyi agakuba bakandidate gaani ga kandidate wo ga opponent tubaddemu n'ekizibu nga bwe nkugambye nti abantu abatalumirirwa bantu nga basomba n'abantu okuva mu constituency endala waliwo omu gwe tuba tuvuganya naye ng'abantu abajja ekikyusa abajja eŋŋoma abajja nakasongola n'abaleeta mu constituency kyobola nti ekyavuddemu results mbi abantu benaliise abensa tebaakubye kalulu
kakamyufu ewaffe mu Luweero. Era bwogera mu polling station zonna ze twalonze kankuwe kyakulabirako ewange ku kyalo Kwenva. Ku kyalo Kwenva twakuba akalulu nga n'enkuba egenda kutonyerera. Naye woolondera? Wennondera. Naye abantu era baagaana okujja okulonda. Nafunawo obululu 80. Magala yafunawo kamu. Magala ki Patricia yafuna akalulu katya? Kamu. Kalume yafuna obululu 7. Mugisha yafuna 4. Eyo polling station ki? Namba. Ne tuvaayo bwe tutyo. Ne wabaawo bw'ogenda Kande nenfunawo obululu 20 kuba njogera kuwennawa ku DRF whatever the appointment letters zange beagenti. Era nze nawangula n'obululu 21. Eyanzirira obululu 16. Omulala n'afuna 7. Omulala 0. Naye ebyalo birimu aba bw'ogatta toteeyo eweza n'abantu 40 oba 5. Kati kitegeeza ki? Nti abantu baatidde okwenyigira mu kalulu. Era figures akakiiko k'ebyokutula essimu ne mugamba mwebale nnyo okuteekateeka okulonda. Byonna ebyavuddemu twabisiimye. Nze nga nze nasiimye omulimu gwe mwakoze eki? Gwe mwakoze. Naye ensabo nyambe ompe ku DRF form ezaavuddeko obululu bwe mwangattidde. Mmanyi obwange nabugyeewa. Nti gwe tolina DRF form zo naye ng'ate gwe mbuuza musajja musiraamu munnange. Mmanyi takozesa kitamiiza n'ekimu. Naye olwaliwo nkedde ne ndowooza nti oba yasuza anyweddemu engeri gye baalangiridde babawaddeyo akantu n'agenda n'abaako kyamira. Kubanga mbuuziza gwe tolina DRF form zo naye nga y'omu gwe nakubira essimu nti beejenti bange bagobye ku ki? Ku polling station. Kati baba bagoba beejenti bange ku polling station. Ani agoba agent ku polling station? Ani yandimpadde DRF form? Ani agoba ba agent ba registrars b'ebyalo be baakuliramu okulonda ku byalo. Babagoba nga basaba ebbaluwa zaaki appointment of candidate. Kati mulize neebuuziza nti oba registrar wange era ayina kye yakozesezza ne yeerabira ebyaliwo. Kuba mugeti nze njagala nnyo ompe ku DRF form. Nsooke mmanyi obululu bwe mwampadde nabugyeewa. Ye n'aŋŋamba toyina DRF form zo. Naye ng'akimanyi bulungi namukubira essimu ne mugamba abeejenti bange babagobye ku polling station. Bw'obanga gwe agenti wange Sekanjakko nakutumye gwagenda ogenda ombeererewo nze wessiri bakugobye. Baba bakugobye nze ani gwe nina okugyako DRF form mu situation eyo? Abeerawo ye registra yeekulidde akakiiko k'ebyokulonda yazikumye nga takwesiga. Ekikummisa empapula zange tebakakasa nti nze nakoze eki? Gwe wamusindise. Nze nakutumye. Kitegeeza nti gwe buteekakasa gwe natumye obisigaza. Kati bw'obisigaza nze bwe nzijja oba olina obikola ki? Okubimpa. Naye tekyabaddewo. Ekitali waffe Luweera mbuuziza bubuuza nti DRF form zo tozirina. Kyenvudde nga nti naye Uthman kuba musajja erinnya lya kisiraamu eryo. Omanyi abantu beetuuma amannya. Oba yerinnya yeetuumye lyetuume nga ekiro yamizeemu. Kubanga namukubira essimu ne mugamba ba agenti bange babagoba. Kitegeeza babagoba nga tebabeesiga. Bwe baba tebeesiga baaliwo ebyali ebyange be babirina. Kati baba balina okumpa foomu zeezo ndabe obulu bwe nafunye nabugyeewa. Kati akalungo nako nange kabadde nga wakalabye ggwe. Ogamba nti abagoba ba agent registrar. Lwaki abasinga beekwasa nnyo bano ba opponent baabwe? Balina amaanyi ge baataddemukko nabo. Olaba twagenza ogenda mu kalulu olwedde nga balina bo oba oli abantu be baagala. Singa babadde tebalina bantu be baagala okulonda kwaffe kwonna kwabadde mu kamera. Bandibadde badduka mu bitundu ebirimu abaana b'amasomero
bo nga bakulira akakiiko k'ebyokulonda ne baziyiza abaana abo okulonda. Naye ng'abaana baavude ku ssomero ne bajja ne balonda mu yunifoomu, nga bali mu yunifoomu, sina muleeya mu yero buku nga mwe bali nga tebaliimu. kati lwaki bali babakkiriza okulonda? Naffe kye twebuuza, kye ndi mu kubuuza akakiiko k'ebyokulonda mu Luweero mu kiseera kino akaakulembeddwamu omwami bamuyita Lubega Uthman. Ekigendererwa kyabadde ki? Oyo oba abantu ekika ekyo tebakolera NRM, bakolera opposition. Bw'olangirira omuntu ng'abamulonze bwana buli biro 18 kitegeeza nti ne mu yero buuku tebuliimu, and 2 baba tebali mu yero buuku nga nabali even bali under age ne mu voter register ya national tebaliimu. Gw'oyisizaamu candidate nti akutte fulaaga nga bamuyisizaamu si balonzi b'akalukaluwa akasembayo. Kitegeeza ki? Nti era baba bagenda kutukuba ne mukalu akola ki akasembayo. N'eki kyensaba bana NRM mu Luweero, kikyensaba banna Uganda, tubeere bagumu, tubeere beegendereza, tubeere abanoonyereza, ate tufube nnyo okulwanyisa injustices. Nze siri mu mativu ku byavudde mu kulonda, kuba nabadde ngoberera obululu obwampeereddwa ekisooka, njagala bandage gye nabufunye gye nabujje. Ekyokubiri, omuwanguzi batubuulire lwaki bamuwadde obululu obutaliiyo, kubanga bw'ogenda mu byalo eyo tosobola kugatta bululu obwo bamuwadde bukola ki. Kati ekyo ekifaananyi kye balaga Pulezidenti Museveni kikyamu. Pulezidenti alowooze nti waliyo obuwagizi wansi nga tebuliiyo. Era nze ngumya abaana ba Nuupu n'aba opposition bw'aba nga tewali kikoleddwa bongeremu amaanyi. Constituency nze yange gyenvamu yakatika mu South ebali mu 5 bagenda kugiwangula n'ebitundu 8 ku 100 singa tewaabiwo kikoleddwa. Nabadde ku gulawundi toyinza kuga nti candidate gwe balangiridde n'obululu obutaliiyo nti agenda kuwangula. Toyinza kuga nti candidate gwe balangiridde nga yarondeddwa obwana obuto nti agenda kuwangula. Toyinza kuga nti candidate yawangudde nga ku byalo bwedde afuna obululu 7 mu bufunze byabaddemu enguzi, byabaddemu okugulirira. Ababadde nga baregistra ku information n'obutambi bwe nnina, buli registra abadde bamuwa ebbaluwa ye n'emitwalo 2 ng'agimuwa candidate egya Uganda nga gye gisobola okukyusisa buli kimu. Abantu eri wansi baavu nnyo, kubanga ne mu kulonda waliwo omugwe nabadde nvuganya naye ekiro yasuula agaba 10,000 esiringi 10,000 nga ze bawa abalonzi babalonde. Abalala be mbadde nvuganya nabo babadde bafumba bijjulo bya mmere, n'afumba emmere n'ayogerera okwo, abantu bagenda bamuwuliriza olw'emmere. Abamu buli omu akimanyi bulungi bagaba myera gy'amatooke ne bagaba obukoko. Kati ebintu ebifaanana bwe bityo kikyensaba bannaluweero tubeere bavumu. Kyensaba Pulezidenti Museveni afube ayingire mu nsonga z'eruweero ne Uganda yonna, kubanga tebyabadde Luweero byokka. Batereeze era baggyewo obulimba bwe bamuwa, kuba abantu baaganye okulonda. Bw'oba tebaaganye baakoowa ekibiina kubiri kuliko eki bwe bavoota turn-up yabadde wansi. There are 2 reasons why tebaparticipatinze. Bakadde tebaaganye okutunda message ennungi ereetera abalonzi okujja okulonda, nakyo tekisobola kubeeramu nga turn-up okuba ntini. Message ani kisinzira ani aguzizza ani message. Budde ewaffe baagaana abantu bonna be mbadde nvuganya nabo ng'oggyeko candidate omu gwe tuzze naye luutu eno ne bano ababiri be tuba tuli nabo babakabazira emirundi egi. Olwaleero be baakazira emirundi 3 nti bakwasizza fulaaga bagenda kufuna ki? Output egenda kuba 0. So kyensaba Pulezidenti Museveni ayingire mu nsonga zaffe, era nensaba akakiiko k'ebyokulonda waggulu akakulirwa chairman Tango Doi
ate no yali lecturer wange e Makerere kubanga yansomesa kimanyi bw'anaaba alabye obanga awulidde ajje Luweero asooka amala okwanalizinga situation then akole findings arulinge out kye kirina okukolebwa ku budde buno obubulayo okugenda mu kalulu akasembayo. Kati nga mwetegekera mwalonda 17 16 kakasamba ne meeting nga bakandidate mwenna oba ya security nga mulimu nakakiko kebyokulonda okubaga idinga kijja kutambula kitya communication yali etya kulonga nti watuuka tenga baga nti ba candidate tebayina appointment ebintu ne bibeera nga tusobola kumalayo byalo communication yali ki mu meeting eyo esembayo mugene kunaku lw'okulonda meeting esembayo nze ng'omuntu saagigendamu ani yagiyita eyayita meeting yali registrar wa district natuma agent wange oba coordinator wange yankiikirira mu kunkiikirira yakomawo nga atutegeeza nti requirement yali yeetaagisa yali ya every agent owa candidate agenda ekifaananyi era ebifaananyi nabiwa abantu naye batuuka ku gurawundi nga biralamu nga babagamba baagala appointment letter otandika okufuna amasimu appointment letter okutambula nga buli otuka bamaze okulonda. To make matters worse, we nazituusa abantu ne bannonda olwa abasimba layini nga balonze nzenzekka waliwo emmotoka yajja terina namba plate naye bakuba emiggo nga bani abali mu mmotoka abakuba emiggo kuba emmotoka si yeekuba abali mu mmotoka nga bantu bambadde batya ngoye za security kwaliko n'ababakuuma nga abaali bakuuma baali mu uniform ya UPDF bano nga balina bakokolo kiki nga bababuuza mulonda mutya omuntu omu abantu beesimbyewo bana njagala oyogeza amazima abantu beesimbyewo ebyo byali ku kyalo bakiyita Kande ababakuba njategere bulungi nga bambadde ngoye zaki kwaliko omu ng'ali mu uniform ya UPDF abala mu civilian naye nga n'ababakuuma ng'ekibakubya balonda batya omuntu atya babasanga mulayini balonda batya omuntu omu nga kyekibakubya emiggo. Kale nno embeera eyo si nnungi naye ki kyensaba bannaluweero essaawa yonna nze nja babuulira ekiddako nga maze okugoberera enkola entuufu omuntu gye yandigoberedde kubanga mu nkola ey'ekigunjufu oba ekisajja kikulu bw'ofuna obutakkaanya sooka oyogere ne gw'ofinayo obutakkaanya nga tonnaba kuyomba. Kati bwe nalaba nga waliwo ebitagenda bulungi during the process nakola ekitandikirwako n'enkubira registrar essimu registrar nagamba kubira giso kubira RDC registrar ya handling ebyo ogwagwa providing security awo natandikira. Bwe twava mu kalulu nenteekamu complain yange nawandiika ebintu biri ebi bisatu. Ekisooka kye nawandiikako lwaki tebagoberedde voters register mu bitundu ebimu ne tutuuka ne ku level eteekamu abaana abato mu process y'okulonda. Ekyokubiri nga neemulugunya nga neebuuza lwaki kale beejenti bange baagala tebalina mabaluwa ne babagoba naye ate abawagizi bange lwaki tebabakkiriza ne bannonda. Kyekyali ekyokubiri. Then ekyokusatu kwe kubagamba lwaki mu nteekateeka zonna ze mwakoze tebaatuwa bye tulina kukola mu budde. Kuba bw'oba ogambye candidate do ABCD sisuubira nti ayinza okukola ekiri opposite. So up to now sinnabakola ki kuddibwamu. Kyennyongeddemu kati ku makya kwe kukubira registrar nga musaba annyambise ku DR form olw'okuba kimanyi bulungi nti bali agenti bange babagoba ku polling station
ndabe obulu bwe yampadde bwavuddewa kyalo kye kyannonze mbe n'okumanyisibwa okwo era nkyabirinze kubanga mbye ajja kunkubirako enkya ku lunaku lw'emmande kamulinde ankubire so kati okyagoberera processes zino ez'okwemulugunya biki bwe nzimalayo nja kutegeeza abantu bange ekiddako. Tatuwulira security yo nga yo eya deployingibwa erina we ya influencing mu kalulu kano gwa yakalimu. Mbadde saagala genda deep kubanga bwe ngenda munda ennyo pate yange gye ndimu era njagala. Waliwo ebintu ebikolebwa mu kisenge n'ebikolebwa wabweru. Kati nze njagadde mbawe face value ne waliyo bingi ebyakolebwa emabega okusobola oku-executinga missionizi zaabwe bayiseewo. Bw'okimanyi nti akalulu k'abakyala kaatutte ennaku bbiri nga tebanalangirira ewafiribwiraawo nensooka ndaba kuba byabadde mu mawulire nga NBS erangira ddala nti Kirabo bamukoze eki bamukubye olwaleero ni yawangudde mpulira mbu Kirabo bamulangiridde kaakati gyonna mivuli giri mu Luweero naye ng'ate Kirabo famire nno eri emu egyola ezinzeeko Luweero ne Kalume mwava Kalume awasa wa Nyakayiru Nyakayiru sijja gamba nti musajja Muganda Munyarwanda oba Banyankole beeyo Nyakayiru yazaala Kirabo kitegeza kati famire emu abamulamu wa Kalume famire emu yejujubiza abantu yeri mu kututawaanya mu Luweero kitegeza Kirabo ade bamukubya akamyufu ne wabaawo wadenga byakyuse bwe biti ne wabaawo force eyazza oluvannyuma kati yasobola okujjayo akalulu ka bonna naye kati batugamba nti kati awe bagenda okukwata fulaga yaffe era tubawagire gwe bw'oba gwe kikyotwala obwo obulumi bwe batuyisizzaamu nze ndimu n'ekirowoozo olaba mu myaka gy'ekinaana muzeeyi baamukuba akalulu naye si yali akutte n'ekyokubiri yali mu constituency yeeyo n'anyiiga yadduka mu nsiko abamu baasalawo ne bagala tukole kabaka yekka olwo bagenze mu mawanga naye bw'otunulira Luweero nga bwefaanana batunyigiriza balinga abaagala tuddeyo tukole kabaka yekka ate nga NRM mwana twamuzaalira wano Luweero waffe wano mu Buganda kubanga pati eyo yazaalirwa mu Luweero naye batunyigiriza balinga abaagala tugifulume tugibalekemu. Kale no kikyensaba President Museveni pati y'NRM y'amawanga gonna ate okubeera amawanga ge tuli tewali yawandiika ng'asaba azaalibwe ng'alikyali tewali yawandiika ng'asaba abeere mu bitundu bye tuvaamu. Ffenna twesanga bakitaffe batuzaalidde mu bitundu ebyo baatuzaala tuli Baganda baatuzaala tuli Banyolo tuli Banyankole Batoolo tusooke tusiimeko ekyo. Omuntu asobola okugenda ne yeesimbako ewalala lwaki anyigiriza ono alina awamu ne batuuka ne ku level omuntu awangudde ne bamugoba ne balangirira owaabwe nodda kukanga akalulu bandindese kati nakaŋŋambe nabadde munafu bandirese abantu ne bampa obulu bwange obubiri obusatu ne banonda nenvayo n'obulu bwange 6 nga ntegedde bakoze eki naye gwe nogamba tebajja mulonda n'obagoba w'abantu baagala tukole ki bw'onyigiriza ennyo ennyindo ogireeta omusaayi. So osobola osamalizing otya akalulu akamyufu ka NRM ngawe kaabadde mu bigambo ebitinitini wali bagamba summarizing akamyufu ka NRM naddala Luweero ewuwo ewaffe Luweero tewaabadde kalulu wabula twalabye obubbi obw'ekika ekyawaggulu nga bwala omuntu wabanga mubbi nnyo ayinza n'osanga ekisiimuula ku mulyango n'akitwala. Kati twalabye bubbi mu Luweero
naye singa tewabaawo kikolebwa Luweero ekitiibwa kyaffe kye baali batuwamba mmekka y'NRM kyagenda kubanga lwaki ngamba nti kyagenda ebifo ebisinga obungi mu Luweero nuupu y'ebirimu tubadde tuli mu kulwana tukomyewo ekitiibwa ekyo nti kale Luweero wadde baatulimbirira kubanga ekigambo Mekka kinenemu Mekka nze ni musajja musiraamu Mekka tefaanana Luweero naye nze ntwalamu ekifaananyi ekiri outside obule kye baali bagezaako tegeeza nti NRM ekifaananyi kyayo kirabikira Luweero nga kirabikira mu bakulembeze abaali batudde mu bifo ebiri elective mu kiseera ekyo baleetera slogan eyo nti Mekka naye right now tubadde nga abaligaininga back ne tugenda kudduka bwe tubadde mu 8 twazeeyo dda mu 20% unless ng'omukulembeze w'eggwanga avuddeyo n'akola okunoonyereza okumala naye bwe baba tebakoze ekyo NRM Luweero yavuddeyo nga 17 ngenda kuze mwezi 17 litwakubya akamyufu NRM lwe yakoze eki bwe yagenze mpaka Katonda lw'anaayagala nkuuliranga ayogera NRM ddala tetukusubira kujja nga independent oba bye bimu ku birangiriro byogenda okukola mu maaso awo kaakati NRM naye muntu era kangeze nkuga nti nzize independent nze mba nsoose mu NRM okujja independent sigwa abasoose kale nolindirira ekibiina osobola okugamba Kampagire yafunye fulaga bw'aba nga yawangudde mu butuufu osobola omuwagira naye waabaddeyo bubbi bwe nkugambye nga bw'onoolaba omuntu bw'aba na mutima mubbi n'ekifiimula akibba kabalaza nga tanja akola ki gyakitwala so oyo kandidate waffe essaawa eno kamu owuninge nti kogwe balangiridde ne bw'oteekayo ekidomola tasobola kukiwangula pozi yakajja emirundi emeka ne mukawedde yalimu yakagwa 3 gunajja gwakuna ate gyagudde gyonna abadde ne fulaga ya abatagifunangako kati ayinza oba achievement gye yakoze kufuna ku fulaga eyo achievement mbulamu bwe naye ng'ekyokukwata oba okutwala constituency takisobola kukikola kubanga bannakatikamu si basiru kivula nga majority yaganye okulonda ne basalawo ne baleeta bwana bw'amasomero n'abavubuka abamu ate era abamu baganye ne batandika kubasomba nga mu bombo abajja mu kitundu kino abatwala mu kitundu kiri w'obulenzi mu Luseja tukiswazizza nnyo kubanga essomero eryo bwe nasomera ne mpitira ku gavumenti nga ndaba balina obukulembeze obw'abantu abagunjufu naye baakoze ekintu eky'obujega gwokwata otya abaana baggwanga n'obayingiza mu mivuyo egyo n'okwata ekifaananyi ky'essomero lyaffe kuba kati essomero eryo nange ndinako share lya gavumenti private byani ani nanyini waalyo sijja kwogera mannya g'abantu nze njogeddeko ssomero kati bano forces bazijjewo ezikwata abantu obajja ku ssomero baleeta bayinza obanga obukulembeze omanyi obwavu bungi babawaddeyo kasente ne baleeta abaana nga tebamanyi nti tulinamu n'abaana abaffe basomera masomero galiwa ago kale nno kikyensaba n'amasomero amalala okwewala okwenyigira mu bumenyi bw'amateeka ne bw'obanga sente ozaagala funa sente nnungi naye teweenyigira mu bumenyi bw'amateeka kuba kati bw'otunuulira essaawa eno gye tulimu ekyamazima essomero lyaffe baalidameginze olw'okulikozesa ebikyamu so nsaba ki n'amasomero amalala geesonyiwe okwenyigira mu bumenyi bw'amateeka. Tweyanza nnyo leero tugenda koma wano ojja kwongera tu updates okusinziira munavuddeyo eri mu kakiiko akateereddwawo okutunuulira emivuyo gyonna egyabaddemu n'akateereddwawo okwemulugunya kwammwe nga babadde ba candidate
twongere okutegeera ebinaaba biva side ze Katikamu eyo Maserengeta. Abadde tulaba olwaleero tugenda kukoma wano bye bimu ebyabadde mu bitundu ebyo n'ebitundu ebirala tujja leeta bakandidate mpola mpola okubeera nga twogera nabo otegere kiki ekyabadde mu kamyufu nga twogera nabo bakandidate bennyini abakabaddemu ababadde batuyinza okuyita ba victim olwaleero mu mivuyo gyonna egyakuume awangale nnyo Ssaabasajja Kabaka.